sokola ebikoze emitwe emikulu nkomewo gonna nga kuwe mu bujjuvu nze Sandra Nakiwala. Emitwe gy'amawulire gikuleeteddwa KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Samulitani era osasula omusolo gukubangibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug oyambibwe. Akawungezi bannamateeka bonna mu ggwanga balaalisa okuteeka wansi ebikola olunaku lw'enkya. Genda kwekalakaasa bannamateeka mu ggwanga lyonna bagamba bakooye okulaba eddembe ly'obuntu nga lirinnyirirwa. Ekitongole ekiramuzi nga kisirise. Eyali Lord Mayor wa Kampala Arias Lukwago ab'ekitongole ky'amakomera bamututte mulago okujjanjabwa. Munnamateeka we Medad Lubega Segona agamba ali mu mbeera mbi. Ekituufu munafu era yeetaaga essaala. Minister John Chrysostom Muyingo kati yakolanga minister w'ebyenjigiriza omujjuvu aziddwa mu kifo kya Janet Kataha Museveni eyali alondeddwa kyokka n'atalabikako mu Parliament okusunsulwa. Songa ebyava mu kukebera endagabutonde z'abaana b'omugenzi Paul Kafeero bifulumye. Kafeero asigala kitaabwe kubanga teyabagoba. Kwabirimu abataano ababadde beeyita abaana be bana bokka be bakakasiddwa. Kafeero bwe yali afa mu ddwaliro nga mulwadde nnyo yampita nangamba mama Ntongo ndese abaana bana. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Bw'oba olina omusolo amagoba n'engasse ebikubanjibwa okutuuka nga 3 ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye Samulitani era osasula n'omusolo gukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. NTV akawungezi kwoli lero imuyogera naffe Raymond Tamale ali Kireka era abayo ndowooza bakuŋŋaanye dda njagala muwe akaseera kanasooka abakunge baleme kusubwa yogera naffe mu kiseera ekyo nga kituuse. Raymond. NTV akawungezi kano olunaku lwakuna era nga kyomera okuba katuse mu kitundu ekyenjawulo. Leero tuli wano Kireka era nga abantu bakuŋŋaanye dda okuteesa naffe mu kadde kali akatuufu akalagaane akayogera naffe. Tuli wano ku Kinawataka Road era nga kalipagoneka ebiduka kamaanyi eri wansi oba ogenda Kireka eno oba ogenda Mutungo. Era nga olunaku olwaleero tuzina amawulire mangi ge tusase olunaku olwaleero naye mu mawulire ago ge tusase olunaku olwaleero muli amawulire g'okubeera nti obaddewo emboozi ya Paulo Kafeero nti bakoze endagabutonde ku baana be 25. Waba ku baana 25 abaana bana tebavuddemu nga be babe. Era we lugendo sinzira olunaku olwaliro okubuuza nti kyandisaanidde oba kyandigwanidde gweri alaba NTV akawungezi mu Kireka kyandigwanidde okola ndagabutonde ku baana bo otegeere kyekituufu ani wuwo ani atali wuwo. Sigenda kulandaganya nja kukola abantu b'Ekireka banda boyogere mwenna mujja kujja wano kujja ndabiru ku kizimbe amataga faka NTV gali mwogere naffe mu kanyo kaffe aka NTV yogera naffe. Nze Montamale kankuze mu studio sana kiwala batwale maaso n'akawungezi otera okugamba nti osimbudde kati simbula. Webale nnyo Raymond Tamale era nange sibalwise eyo kambongereyo mu maaso.
Tukitegedde nti mu ttuntu lya leero munnamateeka Elias Lukwago atwaliddwa mu ddwaliro y'e Mulago okujjanjabwa ng'onaggiddwa mu kkomera e Luzira gy'abadde akumirwa ku misango egy'okumanya ku lukwe lw'okuvunika gavumenti kyokka n'asirika. Munnamateeka Wemera Lubega Segona atugambye nti Lukwago mugonvu nnyo kyokka nga n'endwadde ze yalina nazo zattuka naddala obulwadde obw'enkizi obuludde nga bumutawanya. Kati ono waakusigala mu ddwaliro e Mulago ng'ajjanjabwa kyokka era ng'akuumwa nga musibe. Sara Basemera bwe yali agaana okuyimbula Elias Lukwago ku Lwokubiri lwa wiiki eno yategeeza nti akadde konna wakutwalibwa mu ddwaliro eddene afuna obujjanjabi olw'obukosefu bw'alina. Lukwago ono avunaanibwa ogw'okumanya nti waliwo ateekateeka okumwamulako gavumenti kyokka n'atayogera era ng'oboolyawo kye kyamuviirako okubuzibwawo ab'ebyokwerinda nga 15 omwezi guno. Kati olwaleero tukitegedde nti Lukwago atwaliddwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago okwekebejjebwa ng'onaggiddwa mu kkomera e Luzira gy'abadde akuumirwa. Bannamateeka ba Lukwago bazze bakyogera lunye nti mulwadde era nga n'endabika y'emirundi ebiri gy'aleeteddwa mu kkooti abadde talabika bulungi. Munnamateeka wa Lukwago Medali Lubega Segona akakasiza nti Lukwago yeekebejjeddwa olwaleero kyokka ng'embeera gy'alimu tewoomya nakabululu. Abasawo bamwekebezze. Sibadde mu kasenge nga bamwekebejja naye mbaddewo wabweru nga neenziridde era nenziramu ne mulaba omulundi ogwokubiri ekituufu munafu era yeetaaga essaala. Segona atugambye nti endwadde ezitawaanya Lukwago nnyingi era nga zeetaaga abasawo abakugu okumukuumirako eriiso. Ena gastritis yeetaaga ebadde under consistent and persistent review. Watch. But yeetaaga review okulaba obanga etuuse ku level eya surgery. Because the doctors in Nairobi bamugamba tugenda kuba nga twagala okugimonitoring okutuusa okulaba bwekyuka bwe progressing. Indeed pain yeeyongedde, symptoms zaayo zeeyongedde. Mbongogyeko obukosefu bwe yafunira mu kaseera k'okumukwata ate n'endwadde ezaali zimutawaanya nazo zattuka naddala obulwadde bwe obw'enkizi. Spine lwe lukizi. Kati ebyuma ebyo byasesetuka. Biri due for replacement. Banga bamala okisesetula tebagenda bugenzi ne bagala tukinyige tukitereeza. Bakijjamu ne basaamu ekirala. Kati olukizi lubeera nga n'ekiwandiise ng'ennyingo. Zaali 2 kati ziweze 3 ezeetaaga okussaamu ebyuma. Segona aludde ng'alumiriza nti Lukwago bwe yali mu buwambe waludwiro gwe yakakibwa okukola kati ng'oboolyawo bye byavuddeko obulwadde okweyongera. Ng'oggyeko kibooko ez'okugalamira ze baamukuba n'empi ez'omu matu muno baamukozesa duyiro ow'empaka era ow'amaanyi ye yavaako bino okusesetuka. Mu kaseera kano nti obanga babutadde kukulaba nga bataasa obulamu n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Twetaaga freedom. As a matter of fact, no doubt. Naye tusinga kwetaaga bulamu. Era mu kiseera kino namusibe musabira freedom soke musabira obulamu bannange. Lukwago waakusigala mu ddwaliro e Mulago wabula ng'ali mu mbeera ya busibe ali ku mpingu ssaako okubanga abantu abasobola okumulaba be basawo mukyala we ssaako ne munnamateeka bokka. Jumakiriya NTV Akawungeezi. NTV Akawungeezi. Bannamateeka abeegatta mu kibiina kyabwe ki Uganda Law Society bakkaanyiza bonna okuteeka wansi ebikola olunaku olw'enkya nga bawakanya kye bayise okutyobula eddembe ly'obuntu kyokka ekitongole ekiramuzi ne kitanyega. Bano obusungu babujje ku ngeri munnamateeka munnaabwe Elias Lukwago gy'akwatibwamu nga kugasse n'okumumma okweyimirirwa kyokka nga mulwadde. Batubuulidde nti okwekalakaasa kwabwe kwa kumala olunaku lumu okwetooloola eggwanga lyonna. Omusasi waffe abaddeyo Kabituwe. Nga 15 omwezi guno eyali Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago yakwatibwa bannamagye okuva mu maka ge wakalika n'akuumira mu kifo ekitasooka kutegerekeka okumala ennaku 2.
Oluvannyuma ono yatwalibwa mu kkooti y'e Makindye n'aggulwako ogw'okumanya ku musango gw'okulya mu nsi olukwe, kyokka n'asirika bw'atyo n'asindikibwa ku alimanda e Luzira. Kati ku baaza ya wiiki eno omulamuzi wa kkooti esookerwako Sarah Basemera yagoba okusaba kw'okweyimirirwa kwe newankubadde bannamateeka baafa okumatiza omulamuzi nti yali mulwadde kale nga yeetaaga okufiibwako mu ngeri ey'enjawulo. Kati okukwatibwa n'okuvunana kwa Lukwago kuludde nga kugulumya bannamateeka emitwe nga beewuunya ekikwasa munnamateeka waabwe n'aggulwako n'emisango bo gye bagamba nti tegiri mu nsa. And we saw Council Elias Lukwago and his legal team mentioning that they intend to serve the CDF to come to court as summoned by court. A lawyer is an office of court. These summons are not signed. They are not issued by Lukwago. He was just a lawyer representing his client. And Abubakar, who practices with Council Lukwago, knows this is the work of a lawyer. And we have protections as legal practitioners, as lawyers. You can never be attached to your client's case. Kati olwaleero bannamateeka nga bayita mu kibiina kyabwe ekibagatta Uganda Society babulidde bannamawulire nti bakoze okusalawo olunaku olw'enkya bonna bateeke wansi ebikola nga bawakanya kibayise okutyoboola eddembe ly'obuntu kyokka ng'ekitongole ekiramuzi kyetuddeko. Teri lawyer yenna alina okugolola ofaamu alina okugolola ofiisi ye. Kuba kino tukiraga tulaga butali bumativu eri eggwanga eri abantu bonna era ne bakalanta bafa abantu betuwoleza balina okitegeera nti olw'enkya tetugenda kukola si lunaku lwa kukola kuba tuli mu kulaga butali bumativu engeri enfuga y'amateeka engeri gyetambulamu engeri gye tuze tulaba ne kooti zaffe ze tulina mu ggwanga tebasawo kitiibwa mu nfuga y'amateeka. Bano batugambye nti okwekalakaasa kwabwe kwa kubeera kwa mirembe mpawo gwe bagenda kulumya naye nga tebagenda kulinnya kigere mu kkooti. Abantu ne tubagamba tewabaawo okwekalakaasa okw'okukuba ebintu okw'okulwana okw'okumenya ebintu by'abantu bw'obumenyi bw'amateeka kuba okwekalakaasa kwaffe kuli mu mateeka tekumenya mateeka tetwagala kwonoona bintu tetwagala abagenda okugenda ku makubo nga bakuba abantu basika ebintu bavaayo okuleekaana si kwekalakaasa okwo kwe twagala era ne tusaba n'abalala bonna batwegateko okugeza nga abannamawulire nga mmwe era namwe mulina obuvunaanyizibwa bannamawulire ne balooya tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okujjako nti tuyinza okuba tubutuukiriza mu ngeri ey'enjawulo. Kyokka bano bagamba nti newankubadde banaaba mu kwekalakaasa emisango egitalinda jjo gya kukolebwako. Oli ng'ali ku nsonga enzibu ennyo obulamu bw'omuntu buli mu matiga awo oyo aba alina excuse oba akkirizibwa okugenda mu maaso ayambe omuntu oyo mu ngeri yonna. Bannamateeka bano bategeezezza nti bagenda kukoma ku kyakwekalakaasa kwokka bakutuukira ebitongole eby'enjawulo kuli ne Parliament ensonga zaabwe bazikwasa olukiiko olukulu olw'eggwanga. Naye okuva enkya tujja era kuteekawo okunnyonnyola ki ekiddako ki kye tuzaako ku bye tunaaba tuggyeemu mu lunaku olw'enkya okugenda mu kooti okutwala okwemulugunya okw'enjawulo mu ofiisi ez'enjawulo oba mu makooti oba mu Palamenti nga nabyo bijja kuba nga byebiddako mu kwekalakaasa kwaffe. Raymond Tamale, NTV Akawungezi. Ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alonze John Chrysostom Muyingo okugira ng'akolanga minisita omujjuvu ow'ebyenjigiriza. Ekifo kyali kirondeddwamu omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni wabula terabikako mu kakiiko ka Parliament akasunsula abantu President baba alonze. Muyingo yegasse ku Haruna Kasolo naye eyalondeddwa okugira nga atuula mu kifo ekyali kirondeddwamu Adonia Yebale atasobola kuyita mu kakungunta nga kyategeerekeka nti ono alina obutuuze bwa mirundi ebiri. Webwazibidde olunaku lw'eggulo kyabadde kimaze okutegeerekeka nga Haruna Kasolo bwe yabadde alondeddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okugira ng'akolanga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga. Bino byabadde mu bbaluwa yabaddeko omukono gw'omukulembeze w'eggwanga ng'emukakasa ku buvunaanyizibwa buno. Kati okusinziira ne ku kiwandiiko ekifulumiziddwa amaka g'obwa President John Chrysostom Muyingo naye yegasse ku Haruna Kasolo. Mu kiwandiiko kino omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'atoola ku bumu ku buyinza obumuweebwa ssemateeka alonze Muyingo okugira ng'akolanga minisita omujjuvu ow'ebyenjigiriza mu kiseera kino nga minisita alina okuba mu kifo kino taliiwo.
Ekifo kino kyali kirondeddwamu Janet Kataha Museveni kyokka n'asubwa omukisa ogw'okusunsulibwa akakiiko ka Parliament akeekennenya abantu President b'abalonze. Ne ku mukolo ogw'okulayira ogwali mu maka g'obwa President Entebbe, Janet Museveni yali omu ku baminisita abana abataalabikako ku mukolo guno era avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti. Yategeeza President nti ku bantu 82 be yali alondedde mu bifo bino, abamu ku bo baali bawanduddwa wabula nga waliwo n'oyo eyali taliiwo kyokka teyamwasanguza linnya. President, here are 78 newly appointed members of cabinet ready to take their oath. One is indisposed. The 4 as per your directive. I and the Solicitor General interfaced with them over the weekend, and a brief has been made and handed over to the PPS this morning for your further guidance. Kati okulondebwa kwa Minisita Muyingo okugira ng'atuula mu kifo ekyali kirondeddwamu Janet Kataha Museveni kujjidde mu kiseera ng'olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita ku kibanja kye ekya X oba Twitter yavuddeyo mu lujjudde okwanja ebikwata ku bulamu bwa mukyala we abadde amaze ebbanga nga talabika mu lujjudde. Bino yabiyisiza mu bubaka bw'amazaalibwa ge ag'emyaka 78 egy'obukulu. Mr. Odong and the board. Mu bubaka buno President yategeezezza nti emyezi 3 emabega ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu mwaka guno 2026 gwe yayise sitaani yakola obulumbaganyi ku maama Janet wadde nga yabibala bubi kubanga olunaku lwe yamulumbirako lwe lunaku lwe lumu lwe bawangulirako Idi Amin eyali abakozeeko obulumbaganyi mu 1979 nti era ne ku mulundi guno Katonda ng'akozesa abasawo basobodde okutaasa obulamu bwe mbwera agenda atereera. Museveni yatenderezza emirimu amakula Janet gy'akoze omuli okulabirira ezzadde lyabwe mu biseera ebyali eby'okusoomoozebwa ennyo wakati wa 1981 okutuuka 1986 we yabeerera nabo mu buwaŋŋanguse nga ye Museveni ali mu nsiko mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Ku ludda lw'ebyobufuzi n'obukulembeze naye mu bubaka buno Museveni agamba nti Janet yaliko ebyenkizo bye yakoledde eggwanga ebiyambye abakyala ng'ayita mu kibiina ekya USO, ekibiina ekya NRM naddala mu kitundu eky'entungamu nga kuno kw'ogasse n'obuweereza bw'akoze ng'ayita mu ddiini. Obubaka buno obwabadde obuwanvu ddala Museveni akatambi yakaddirizzaayokko ne ku bannayuganda ku ngeri gye baasisinkanamu ne Janet Kataha Museveni mu mwaka gwa 1972 ku wooteeri emu mu kibuga Nairobi ekya Kenya wadde nga baali baasisinkanako nga bakyali mu ssomero mu 1958 ekyamate mu disitulikiti ey'entungamu. Obubaka buno yabufundikidde na ssaala ng'asaba Katonda ababeere baweze emyaka 10 nga bwe balaba ebirungi ebirala omuli n'okwegatta kw'amawanga ga East Africa mu kye yayise East African Federation. Okusinziira ku mateeka kati bano abalondeddwa si bakuddayo mu kakiiko akasunsula kubanga balondeddwa mu ministries ennyini mwe babadde bakola ng'abamyuka ate ku bifo kwe babalondeddwa okujjuza nga n'ebirayiro si bakuddamu kubikuba. Aniwal Katamba, NTV, akawungezi. Webale nnyo Anwar Katamba. Abaka abannakibiina ki NRM abalina akakwate ku kisinde ki PLU nakati bakyafunvubidde okukyusa ennonda yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament nga bakyusa etteeka erirambika enzirukanya ya Parliament wansi w'etteeka li Administration of Parliament Act. Twogeddeko ne bannamateeka ne batubulira nti bweguba gutyo kisingako okujjawo enkola y'ebibiina okusinga okujjawo enkola ebaddewo ey'ekibiina ekisinza ababaka ab'oludda oluvuganya okwerondera abakulembera. Bano era batangazizza nti ku nkalu eziri mu kujja akuli oludda oluvuganya mu Parliament mu kifo kyalimu kyokka ne bategeeza nti olw'okuba nti leeteddwa mu ngeri etali ya mwoyo mulungi kisoboka. Olunaku lw'eggulo twakulaza engeri omuduumizi w'amajjejje n'omuhoozi Kayine Rugaba gy'amaliridde okusuuza Joel Ssenyonyi ekifo ky'akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti. Kaweefube ono bamutunuliza kumuyisa mu mateeka kyetulowooza nti ne Joel Ssenyonyi akyaniriza kubazza alaga nti awagira nnyo enkola egagoberera. Bannayuganda baagala bakitegeere nti kati gano ge mazima ebyamateeka baabivaako dda bano mutubuulire tukitegeere. Kyokka n'ekyokujjako akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti mu mateeka nakyo si kyakumenya mu jjenje ekkalu. Wansi w'akawaayiro ak'ekinana amuse mateeka mwe mulambikibwa nti ekibiina eky'oludda oluvuganya ekisinza ababaka mu Paalamenti kyekyerondera akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti. Bw'atyo Joel Ssenyonyi ekifo ky'akulira oludda oluvuganya kirimu kuba ekibiina kya NUP ekisinza ababaka mu Paalamenti kyekyamulonda so si Paalamenti yonna.
yonga Parliament kyeyakola kyali kimu kuddira sipiika n'amwanjulira olukiiko lw'eggwanga. Wabula ekisinde kya PLU kisobola okuyita mu kusookaasooka ab'ekibiina ekimanyiddwa mu Parliament aba NRM okuleeta ennongoosereza mu mateeka. Parliament yonna awamu ebenga yeeronda akulira oludda oluvuganya. Ekisinde kino kirina bulungi nnyo obusobozi obw'okkunga ababaka ba NRM kuba be basinga enkumu mu Parliament ne bayisa nti ekifo kyakulira oludda oluvuganya kisalibwengawo babaka bonna awamu. Kyokka ne kino wabaddewo ebirowoozebwa nti tekiyinza kusiguukulula akulira oludda oluvuganya mu Parliament embagirawo kuba etteeka bwe liyisibwa terikola nga lidda mabega. Kino kyandibadde kitegeeza kyakulira oludda oluvuganya mu Parliament eyalondebwa mu tteeka eririwo kati abaalina kusooka kumalako kisanja kye ky'emyaka 5 olwo etteeka litandika okukola. Wabula bannamateeka be twogeddeko nabo okuli Joel Kuteesa kali amaggwa ne Wandera Ogalo bagamba nti kisobokera ddala. Era bwe banaakiyisa manya nti n'enkeera bakeera mu Parliament ne bamuggyako kasita etteeka liyisiddwa. Naye sikiraba ndowooza bagezaako kumukangakangamu simanyi naye katugumiikirize tukole ki. Abatembeeta ensonga z'ekisinde kya PLU balaze nti kibeetaagisa kumpi ssabbiiti 2 okusuuza ssennyonyi ogufo. Kizibu sikiraba kubanga kikolebwa mu wiiki 2 okuggyako bwe kikolebwa mu wiiki 2 kiba mubenyebwa mateeka. Naye tuzze tulaba amateeka mangi agayisiddwa mu kipayopayo nga kooti etaputa ssemateeka egasazaamu era ng'egajjawo. Engeri ennyangu akulira oludda oluvuganya gy'ayinza okuggibwako ekibiina mwe yava kye kimulinako obuyinza okumukunkumula omukono mu kibya. Engeri leader of opposition gy'asobola okuva mu ofiisi ku mateeka gaffe agaliwo kati esooka bw'alekulira bwafa. Mpozi n'engeri endala singa akulira oludda oluvuganya mu Parliament ava ku kifo ky'omubaka wa Parliament kubanga teri alya kifo ky'akulira oludda oluvuganya mu Parliament nga si mubaka. N'ekisembayo mpozi nga wazzewo ekibiina ekirala eky'oludda oluvuganya ne kikiza ekibiina kya NUP omuwendo gw'ababaka olwo ne kiba nti kye kirina okulonda akulira oludda oluvuganya. Wabula omuntu takeera bukeezi nga bw'olaba sipiika nno ne deputy speaker kyangu n'okubajjako okusinga okuggyako leader of opposition. So si kyangu amateeka gaffe tegakikkiriza si kyangu okusinziira ku mateeka ge tulinawo. Bannamateeka bagamba Parliament okugiza mu by'okuleeta ennongoosereza mu tteeka erifuga obukulembeze mu Parliament ebezze mu ssengavuddemu ngazzeemu. 2024 omubaka wa Mityana South Richard Lomu yaleeta ekiteeso kyenyi ekifaanana nga kino nga yayagala leader of opposition alondebwe n'ebibiina bya opposition myaka 2 nga bali ku bbiiro eyo naye okugenda okumaliriza mu Maachi omwaka guno nga Lumu ajjeyo bbiiro eyo kubanga sipiika Attorney General aba NRM bonna bamugamba nti etteeka ly'oyagala okuleeta lino limenya principles eza democracy. Abaleese ekiteeso kino bwe nga bajjira ku tiketi ya NRM ekiteeso kya NRM si kya PLU. Bannamateekera bagamba nti mu nteekateeka y'okuddira Parliament yonna okulonda akulira oludda oluvuganya amakulu g'oludda oluvuganya gafa. Bw'oteekamu n'ogamba nti ebibiina byonna mu Parliament balonde leader of opposition. Mu Uganda gy'olina NRM ng'erina abamemba bangi bajja kulonda owa NRM akati oyo ebeera opposition. Bannamateeka balaze obweraliikirivu nti etteeka lifaananyi n'okuba nga ligenderedde muntu ssekinnoomu kye bagamba nti terireeteddwa mu mutima mulungi. Bali kukaayana they are quarreling. So you bring a whole law kubanga abantu babiri waliwo entateegeragana n'oyagala resources za gavumenti ziziti okugyawo ssennyonyi. Kigenderedde kifo omuntu nga si kinnoomu bakyuka akeera enkya leero President w'ekibiina kijava n'amukyusa. Era bagamba nti omuntu nga baagadde okumukunkumula omukono mu kibya kyangu n'okumugulako emisango n'ayitiraawo. Waliwo fayiro ey'ababbi ne bagenda ne bakusuulako nawe ne bakutwala mu kkooti n'otunula abantu tobalabangako ssennyonyi naye basobola okukola ekikimu. Ssaalongo Erias baakeera bukezi ne bamuteekako omusango gwa misprision of treason. So tetumanyi oweewaawo osanga eyo mu chambers ewa DPP bafumba tetuyinza kukola ki kumanya. Tulina kugumiikiriza
ne tulaba ekinaavaayo kibanga kyekigendererwa kijja bba kyannaku. Kyokka balabudde nti ku bigenda mu maaso tebakyalaba amakulu ga bibiina. Bwe weesanganga ekibiina ekifuga eggwanga ate kyekifuga n'abaludde oluvuganya ndowooza tekiba kirungi. Nga bwe byali nga tetunaba kubeera n'ebibiina erekere palamenti eronde ye yennyini abakulembeze baayo. Ate bw'ogamba nti oyagala kulonda LOP, kulwaki tetulonda ne lead of government business? Okuva enkola y'ebibiina ebingi lwe yazibwawo mu byobufuzi bwa Uganda mu 2006 abakulira oludda oluvuganya 7 be baakaweereza wansi w'enkola ey'ekibiina ekivuganya ekisinza ababaka nga kye kironda akulira oludda oluvuganya. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi. Olugero lwa leero lukutuusibwa. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. Olugero lwa leero. Ebyomugagga bijja byokka omusota tagukkiriza kujja gyali. Ebyobugagga bijja byokka omusota tagukkiriza kujja gyali. Omusota ogwo mu budde bwe buti Omuganda yagukyusanga erinnya n'aguyita ekisubi olw'okuwanuuza nti singa oguyitanga omusota gwalinga gusobola okujja mu nju ekiro ekyo. Abagagga boogerwako nti buli kye baagala kibasanga we batudde. Gwe tolaba eyo nga balina ababaweereza abawera. Naye ebyobulabe kati ng'omusota bwe gusembera ate gwo agwesamba ekitulaga nti si buli kirungi oba buli kibi buli omu kye yeeyagaliza birungi byokka na mirembe ebimutiisa era ebyobulabe tayagala bimusemberere. Lwe lugero lwaffe olwo lwaleero ebyomugagga bijja byokka omusota tagukkiriza kujja gyali. Dakiika tubala 2 mu nyanza zakayita ku ssaawa emu. NTV Akawungeezi kewummulemu tukomawo n'amawulire amalala era mu kudda ogenda kulaba na bino. Olugero lwa leero. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Bote komawo Jikuleteddwa Tough Plus mwekwate. bote komawo Mona NRM Aida Nabayiga ye yawangudde ekyomubaka omukyalo w'Ekalangala bannakibiina ki NUP ebyavudde mu kulonda babiwakanyiza. Abakama ndi tukyali Kalangala tulinze olangirire omubaka wa parliament eyalondeddwa abantu. Ate poliisi ekoze ekikwekweto ku bateeberezebwa okubeera bamenyi b'amateeka mu Kampala n'emiriraano. Abasoba mu 5 bayooleddwa. Weekwate Tough Plus capsules kifuba oba musujja. Tough Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. Tough Plus mwekwate. Butikitiki 3 bokka kankubulira kyolina okukola nga 3 Juni 2026 terunayita. Ekisooka nga 3 Juni 2026 yensalesalewo okusaamu litaani n'okusasula omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Tolinda bw'osalawo okusaamu litaani ekikeerezi wandikola ensobi ate ng'ensobi eyo yandikuviirako okuweesebwa engassi. Ekyokubiri bw'oba olina omusolo amagoba n'engassi ebikubanjibwa okutuuka nga 3 Ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye saamu litaani era osasule n'omusolo gukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug oyambibwe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
beautiful, soft care pads. So fit, so right. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. Choose option 1 for National Water and Sewage Corporation. Enter your meter number. Enter the amount and follow the prompts. You will then receive a payment successful message. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits of up to 10 million Uganda shillings are protected by the Deposit Protection Fund. It's our mission to secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the government of Uganda to provide deposit protection to customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodell Road, Kampala. Call 0312-206-400 or visit our website at www.dpf.or.ug. We are the DPF. We protect your money. Protection Fund of Uganda. Wawulira kawowo kakamere kakubye nnyo kane kasupu keeko garlic turmeric real spice inside. Who made this stew? Papa's the flavor boss. Royco flavor boss move on. Royco flavor boss move on. Royco flavor boss move on. Can I have a light, please? What is this? Castle Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Da, 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 da. Guys, look at this boss. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. NTV yakawungezi kwokyali. Mu kiro ekikeesezaawo olwaleero akulira akakiiko k'ebyokulonda e Kalangala Ronald Agaba alangiridde munnakibiina ki NRM Aida Nabayiga nga omubaka omukyala owa Kalangala oluvannyuma lw'okumegga banne abalala bana baabadde avuganya nabo. Kyokka akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama alaze obutali bumativu eri poliisi olw'okulema okukuuma emirembe naddala okukwata emmotoka ezitaliiko nnamba ezibadde zitaayayiza mu kitundu kino. Bo bannakibiina ki NUP ebirangiriddwa babiwakanyiza nga bagamba nti okulonda kwajjuddemu vulugu. Oluvannyuma lw'essaawa nga 8 nga abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda babala ebyavudde mu kulonda kw'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala owa Kalangala kyaddaaki akulira ebyokulonda mu kitundu kino Ronald Agaba yatandise okulangirira. Agaba Helen Flavia, independent with a 2. Nampala Irene of NUP with an 82. Okugattagatta kwagenze okuggwa ng'ebivaayo biraga ng'owa NRM Aida Nabayiga bwe yawangudde n'obululu omutwalo gumu mu 2042 n'addirira owa NUP Irene Nampala n'obululu 747. Sharifa 2 n'afuna obululu 244 ate Helen Flavia Nagawa n'afuna 217. Agnes Nasuna n'afuna 34 bwokka.
I declare Nabayiga Ida, who has a danger. Nabayiga oluvannyuma lw'okumulangirira yeeyamye okuweereza bannakalangala obulungi naddala okulaba ng'atereeza ebyobulamu ebyenjigiriza ebyobuvubi n'ebirala. Abavubi baffe abaamukene tebakyavuba bateekebwako ekkomo olw'ensonga nti baali bavuba masambo. Bakama bange nja kumakinga sure ti regulations ennambika nakalangala bye tuvuba empuuta engege mukene ntekolemwa mulangu okulaba nga n'abavubi ba mukene baddamu okuvuba nabo beeyagalire ku nsi. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama yakukkulumidde ekitongole kya poliisi olw'okulemererwa okuteeka mu nkola ekiragiro ky'ewa gye buvuddeko ekya mmotoka ezitalina namba plate obutabeera mu kalulu n'agamba nti yali awadde ebiragiro zonna zikwatibwe ekitaakoleddwa. Moving these numberless records to the extent that the Uganda Police Force has to check and out of exercising their constitutional mandate of maintaining law and order by apprehending huge parts of these vehicles. Kyokka Byabakama asabye abeekalangala okwongera okukuuma emirembe beerabira enjawukana ezibaddewo mu kunoonya akalulu kano. I want to appeal to the people of Kananga that we found Kananga peaceful. So even though the final tally has been declared, the returning officer, want you to maintain peace, want you to maintain unity for the good of your district. Nakalangala nti ne bwe banga bannaffe abannuku tebawangudde nga NRM yewangudde tetubasoomoza tusigale nga tuli bannakalangala kubanga nankubadde ffe abazze okubakwasizako tujja kuvaawo tugende kalangala ijja kusigala ng'erimu mmwe bannakalangala nolwekyo musigale nga muli muntu omwo. Newankubadde ababadde bavuganya babadde bataano mu lwokaano luno omu yekka owa NRM ye yabadde mu kifo awabadde wabalirwa obululu. Kati enkya ya leero abakulu mu kibiina ki NUP boogeddeko ne bannamawulire ne beekokkola nnyo obubbi bw'obululu obwabadde mu kulonda kuno. Mbeebaza kubanga mwalaze obuvumu mu masekkati g'okutiisibwatiisibwa n'obubbi obungi ennyo n'okubeera nga tuli mu masekkati g'olutalo wakati wa bannaffe lwe tutaategedde ffe twadde tumanyi tuzze mu kulonda naye nga bo bannaffe bajjiridde kulwana kuwamba oboolyawo n'okutta Katonda yatutaasiza butaasa ne bitabaawo kuba byetwayiseemu bingi nnyo. Bamu basuse na wansiko eyo mu bizinga babafuukuzza mu lodges ze badde basulamu ne bazivaamu tetunaba kumanya wa gye bakola ki gye bali. We are still with you tugenda kubeera namwe mu mbeera yonna naye mu ngeri enjawulo okulwanirira obuwanguzi bwa Nampala Irene. Tetusobola kukkiriza amagye kuwamba abantu ffe ne tugenda nti ebyo byawedde naye luno lwoya lwa munyindo abantu beekalangala muveeyo n'eddoboozi eririverekirya mugaye Byabakama nti tukyali kalangala tulinze olangirire omubaka wa Parliament eyalondeddwa abantu. Bagamba nti balina obukakafu obw'okubba akalulu kyokka n'ekisingawo okubennyamiza yengeri ab'ebyokwerinda gye baakuttemu okulonda kuno okulina okusiba abamu ku bawagizi baabwe ne bannakibiina ababadde balina okukuuma akalulu. Amagye ekyagaleese mu kalangala otusalirawo kyatandika ddi so embeera eyo yonna tetugenda kutuula butuuzi wazira tugenda kubanga tubannyonnyola kikye tuzzaako. Kalangala emmala nga temubalonze mubaboole tetubasuubira kubayita mu mekolo gyammwe nga temwabalonda tetwabalonda tetujja kubakkiriza kutwekakaatikako. Kinajjukirwa nti okulonda kuno okw'okuddibwamu kwaddiridde okufa kwa Helen Nakimuli eyali omubaka omukyalo ow'ekitundu kino ngono yali yawangulira ku kkaadi ya NUP. NTV yakawungezi kakati ebivudde mu kukebeza endagabutonde biwandudde abaana 21 ku abo 25 abeesowolayo nga bagamba nti baana b'omugenzi Paul Kafeero yali omuyimbi Nakinku. Kino kitegeeza nti Kafeero yaleka abaana bana bokka okuli abalenzi 3 n'omuwala era ng'essaawa yonna abaana bano bakola enteekateeka y'okulonda omusika wa kitaabwe omujja. Yewe nakugamba nti ndiva ku mwenge guno ndisigala ng'okunywa nga tonto zizino zindeese. Oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya mwezi gumu nga bakugu beekebejja endagabutonde z'abaana abagambibwa kuba ab'omuyimbi kati omugenzi Paul Kafeero olwalira abakugu okuva mu poliisi ko n'ekkeberero lya gavumenti eri endagabutonde bavuddeyo n'ebyenkomeredde era gye biggweredde ng'abaana bana bokka be bakakasiddwa okuba aba Kafeero okuva mu 25 abeesowolayo okukeberebwa. Abaana abakakasiddwa okuba aba Kafeero kuliko Benedicto Kafeero, Simon Peter Kafeero, Thomas Kafeero ne Elizabeth Nagawa era nga gibadde mizira myerero okuva mu b'enganda zaabwe
wakati mu kubalangirira ku mukolo ogutegekeddwa ku kitebe kya poliisi Naggulu. Thank you very much, Honorable. We shall never forget you. Kubanga ebigambo bibadde bingi, Honorable, about my son. Baba wanduddwa ebivudde mu kwekebejja endagabutonde balabise nga basobeddwa n'abalala ne batuuka okukulukusa amaziga. Abalala n'ebyokwogera bibabuze ate nga waliwo abo abasigadde nga batoma olw'ebyo ebivuddeyo. Olw'okuba nti omwana abadde yasikira Kafeero y'omu ku bawanduddwa, abaana abakakasiddwa okuba ab'omugenzi bategeezezza nga bwe baagala olumbe lwa kitaabwe luddemu okwabizibwa basobole okuteekako omusiko omutuufu. Mwebale nnyo tubeererawo okulaba nti process eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu. Ebibaddewo mu famire byo bibaddewo. Essaawa eno tugenda bikuba emabega bingi nnyo bye tukyatwala mu maaso okubanga ddala tugonjoola ensonga zino. Kyensaba nga nva ku mpewo nsaba twabye olumbe lw'omugenzi kuba terwabizibwanga. Omusika gwe batuteerako yali wa kicupuli, ono Simon Peter yalina okuba omusika omutuufu. Baba oluganda lwa Kafeero beeyamye okubeererawo abaana abawanduddwa nga bwe banoonya bakitaabwe abatuufu. Mbasaba kino kye bakoze olunaku olwaleero mubeere nga mukissaamu ekitiibwa. Baana bange mwenna nga bwe mbadde mbamanyi, mwenna mbaagala. Oba onooba ososoddwa, oba onooba nga gwe mwana, naye mwenna mbaagala kubanga abaana bangi nnyo mubaddeko mu mikono gyange.